Oluvannyuma lw'akabondo k'ababaka ba NRM abava mu Buganda okutuula ekyankwanzi ne basalawo okulondamu akakundi k'obukulembeze w'ababaka abava mu Buganda, omuwandiisi w'akabondo k'ababaka ba Paalamenti aba Buganda Florence Namayanja era omubaka wa Bukoto East avumiridde enteekateeka eno. Namayanja asinzidde mu kabuga k'e Matanga mu disitulikiti y'e Masaka mu kwogerako n'abatuuze babadde asisinkanye okwabulya ebiri mu Paalamenti, n'agamba nti bino bo ng'ababaka tebagenda kubikkiriza. Ng'abatudde eri bagamba nti bakyusizza obukulembeze bw'akakiiko ka Buganda Caucus. Eyo gye balonze, eyo NRM Caucus naye si ya Buganda. Era tusaba abantu ba Buganda ekyo mu kigaane nabo mu bagaano bakiikirira. Ono awagidde n'omubaka wa Busujju David Kalwanga Lukyamuzi agamba nti luno lukwesikwesi okulwanyisa akakiiko akulembera Johnson Muyanja Ssennyonga, ng'era wanalayidde nti nabo beetegekedde embeera eno. Tukkirize nti ababaka ba Paalamenti aba NRM abava mu Buganda bangi, naye okubeera abangi abamu ensonga bazitwala paasono. Njala kuwa ekyokulabirako eky'ensonga eyava lwe twali Mubende, Simeon Nsubuga lwe baali bamuyodde, bwe yavaayo yawalana buli yabadde ku mukolo ng'atwaliramu n'abo abamuyitako obuyisi nga bamunyiga. N'olw'ensonga ennyina obukakafu titugenda kunyigirizibwa, si lwakuba nti bye tukola si bye bituufu. Ne luno olukwe lubadde luluke. Bamwami Kiwanda abo bavudde mabega nga bajja bateekawo olukwesesi olw'okuteekawo esooka bajja n'ekigamba tuteekewo NRM block Buganda Caucus eri abo bokka abagikwatako. Olukiiko lw'ababaka ba NRM lumaze ennaku eziwerako nga luyindira ekyankwanzi, kyokka wadde Kalwanga alina akalandiramu NRM y'omu ku batayitiddwa. Kalwanga agamba nti NRM eyongedde okwemuka nga byonna byekola tebigiyamba wadde okuyamba eggwanga lino okuggyako okwongera okwennyika. Ekintu kino bakitutte ku lwa nsonga y'abuntu, kulwana bulwanyi. Kale olutalo nawo kalutandike, kasita awo okunyiga tumanyiiwo, n'aleese ekizibu kino tumumanyi. Njala kuwa ekyokulabirako ekyangu. Abamu ku balondeddwa baali baagala okwesimbawo ne bagamba tuvuddemu olwa Ssennyonga, tukimanyi nti atusinga amaanyi. Omuntu okuyimirira ku magulu ge gufuuka musango. Ono agamba nti luno olukwe olubadde oluteeketeeke okulwanyisa ababaka bonna abayimirira n'abantu mu kukyusa ssemateeka, ng'ekitongozedde olwaleero kye kibinja ky'ababaka atakyalina buwagizi mu bantu. Mbagambye ensonga eri paasono oli alekeredde ensobi ze yakola nga actinga nga delegate, so singa representative. Delegate oyogera bibyo na lubuto lwo, representative ayogera abantu be kye bamutumye. Bwe tuba ng'okutuma omuntu mu Paalamenti ayogere ku lw'abantu twaza nsobi, tuli beetegefu okusasulira ekyo. Ate ye omubaka wa Butambala era munna-DP Mwanga Kivumbi agamba nti kino kigendereddwa mu kawulayawula mu bantu mu ngeri y'ebyobufuzi. N'olwekyo mulimu ebintu ebimu nga si bikulu. Nze ng'omuntu sigaana abantu beekolamu mulimu. Nekyemanyi naye ogenda basanga bagenze mu byabufuzi. Kwekunga. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Gamboze.